Amawulire ag'okufa kw'omusumba Augustine YIGA amanyikiddwa ennyo ng'abizaayo gatandise okusaasana ku ssaawa nga 5:30 ez'ekiro ekikeeseza olwaleero. Ssaawa 5:30 bansindikidde message nga ndi ku mpewo olina ngamba nti nno omusumba asizza omukago ogw'enkomero nga ndi ku mpewo. Gano olugudde mu matu g'abagoberezi b'omusumba YIGA batandise okweyiwa ku kkanisa ya YIGA eya Revival Christian Church esangibwa e Kawaala mu Kampala nga bukedde. Abagoberezi bongedde okwekulunula mu kifo kino wakati mu maziga ebiwuube olw'omwagalwa waabwe okubava ku maaso. Yesu wange nga nze navuddeyo ku ssaawa emu n'ekitundu ng'era ayogera natuuse ng'awummuddemu n'asituka n'atuula n'agamba seekoze munzijeeko bino bamuggyeko obupiira buli munzijeeko bino namugamba asooka okkakkane wummulagira booti kati ekyo kitwewuunyisa naye tudda kayimba k'omuyimbi Asani Nduga agamba nti omuntu anaatera okufa yeewuunyisa ensi kuba akola bingi okugumya abakola ki fa abamujjanjaba. So musumba abadde mukwano gwange nnyo, tubadde tukwatagana mu bintu ebya business, tubadde ye muntu asobola okuwabula n'akugamba nti nno kino ate era ye muntu abaddewo nga abeerawo n'akunnyonnyola nti obulamu enkeera buggwawo naye oviina okufa okulaba nti nno ozimba amazima n'okukola ekintu kyonna. Pastor YIGA abadde takoma kuba Pastor YIGA kyokka, abadde muzadde ate nga muwabuzi. Mu bufunze Pastor YIGA abadde wa kitone kuba abadde musajja mukubi wa gita amanyi ebivuga ate nga n'abayimbi ne bannakatemba wano tujjawo nnyo era ng'atwaniza ate tasosola abadde tatuboola. N'olw'ensonga ebigambo bino bizze bubi nnyo tusaaliddwa omuntu atazzikawo. Ku ludda lw'abayimbi yatufuula kye tuli. Temumanyi gye yannonda, temumanyi gye yanzija, temumanyi gye yannonda. Omu ku bannamwandu b'omugenzi eyeeyise mukyala mukulu nga yazaala omusumba Andrew Jengo, Juliet Nakalule atulombojjedde be bayiseemu mu bulamu n'omugenzi okutuuka w'afiiridde. Bwe twatandika ekkanisa twagitandikira mu kibanda. Ennankulabye wali mu kiwunya, muntu w'abantu, musajja ow'ekisa, musajja ow'amagezi. Mama namwogerako kyekibi simuyina munange YIGA nedda. Mu ngeri y'emu tutuukiridde abasumba bwe babadde bakola omulimu gwe gumu n'omugenzi era ng'omusumba Wilson Bugembe owa The Worship House Nansana bw'ati bw'atutegeezezza. Nze ng'omuntu mbadde sikkiriziganya na njigiriza ya Pastor YIGA kumala emyaka gyonna, naye Bayibuli egamba nti ne bwe mbanga ndi mutuukirivu nnyo nga njogera ennimi z'abamalayika nga siina kwagala mbeera ng'ekikebe ekikola kireekaana kuba nange situukiridde. Wabula omusumba Jackson Ssenyongo wa Christian Life Church bwayise asuubizza okuyamba abaana bannamwandu n'abantu bonna babaddeko n'akakwate ku mugenzi YIGA era wano watutegeereza nti tamubaddeeko na buzibu bwonna nga bwe bibadde byogerebwa nti babadde kabwanango. Omuntu ow'obuvunaanyizibwa bw'ato bw'ava mu nsi n'aleka ebintu emabega, obulamu bw'abantu bukoma, abaana abo tebamanyi kyakukola, tomanyi ngeri gyakubasomesaamu. Tusaba famire y'omugenzi Mukama aginyige ebiwundu era ayimirire mu kaseera bwe kati ak'ennaku. Newankubadde ng'omusumba yeeyamye okukola bino, waliwo by'abadde tayinza kusirikira ku mugenzi YIGA. Nagezaako emirundi 3 okugenda mu ddwaliro nsabe Mr. YIGA alokoke nga tannaba kufa. Nze siina lutalo na Pastor YIGA, siina lutalo na basajja bafere. Nze sirwanisa basajja abo, nwanirira abantu ababula, sirwanirira oba sirwanyisa bannabi ba bulimba, nwanirira abo ababula. Kakati oba Mr. YIGA musonyi basi musonyi tekina mutawaana kubanga Katonda yasonyiwa ultimately. Kati wali ensonga za YIGA ziri maaso ga Mukama yekka. Embeera ebadde nzikakka mu ddwaliro lya St. Ralph Ensambya eno omugenzi gy'afiiridde oluvannyuma lw'okumalayo akabanga ng'ajjanjabibwa. Wabula nga ku buli mukolo bwe kutabula musiiwuufu, waliwo omuvubuka agombeddwamu obwala bw'abadde agezaako okunyakula akasimu k'omu ku bakungubazi era ayisiddwamu empi n'ensambagere ne bamuwalaawala asuze ku poliisi e Kawaala. Omutaasa
Abatamiivu nabo babaddewo wakati mu kwekola obusolosolo. Ebitonotono ebikwata ku mugenzi Yiga yazaalibwa mu mwaka gwa 1976. Yaliko omusuubuzi mu katale k'e Kasubi era yakolako nga makanika wa leediyo ne TV. Ono ye mutandisi wa bandi eya Revival era nannyini TV eya ABS. Omusumba Yiga w'afiiridde yabadde omusumba omukulu mu kanisa ya Revival Christian Church. Omusumba Yiga yasooka okubikibwa ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde, wabula ab'enganda baavaayo lunywe ne basambajja byonna ebyali byogerebwa nga bagamba nti mu kaseera ako Yiga yali akyali mulamu. Omwoyo gwa Yiga Omukama agulamuze kisa. Ivan Juko yakusakidde bino. Enteekateeka z'okuziika zikyali oba zaakwasibwa looya w'omusumba. Lwaliro ne mutabani we tamanyi ne affe mikwano gye tetumanyi, wabula tulindiridde looya we. Looya we byonna yabimukwasa. Pulira byagayala agenda kuziikibwa wano ku kyaki, naye oba simanyi agenda kuziikibwa byonna tuwulira biwulire embu. Kitalo nnyo, kitalo.